okwanjula n'embaga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino binyogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Rala. Go. Pampata, pampata. Hey, Rala. Oh. Sirumanyi nno naye nange nyumiza naye ng'ogamba otya mukwano nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole eno ye program yo okwanjula n'embaga ng'era gikutuusaako nze kennyini mukwano gw'abangi Sharita banange oli otya mukwano waliwo omukyala yansindima nanga manzi bampita Aisha banange nkwagala nnyo Aisha weebale nnyo mulala nanga manzi bampita Fiona nkwagala nnyo banange mwebale nnyo yonna abasinzire okubeera nga munjagala abantu b'ensambya mpereerwe gayaza kasangati yonna kawempe n'ebitundu ebiriranyewo ne districts ez'enjawulo mwebale nnyo weebale ddala Sunday wedde mukwano twakutuusaako twasooka agenda wali eri Mayuge Musita ne tulaba Afande Christine Kisaache ng'agenda n'omwami we Kizito Godfrey mukolo gwabwe gwali mulungi nnyo twakutuusaako n'okwanjula okwali eri Embarara Isingiro watulaba bwe twatambula era ng'omwami abeera e London bonna babeera London gwe bayita Cliff Khalifa Kasujja yagenda munnange n'atwala ente abiri gye bazaala mukyala we Nakato Shakira mukolo gwali mulungi olwaleero era munayitina emikolo gyaffe ebiri kuno tuyina mbaga nakwanjula era ng'okwanjula tuyina omukyala bamuyita Maria Nikuze n'omwami we Perez nga tuyina n'embaga ey'omwami n'omukyala basesanga wabula nkugamba oyinza okubagamba mama Sharita ngayisaza katete omwana ngayisaze kadulesi kadulesi kenyambadde mukwano nakaje mu City Bridals kakola figa okitegeera mukwano olaba kakola figa munnange genda ku City Bridals akuwa obuteteeyi bwe buti yateekadde sente program mukyala Maria webale nnyo omukyala Magi webale nnyo mukwano obuteteeyi buno obulungi mbwagala nnyo ku Kamukamu Plaza ku Entebbe Road edduuka namba GF34 alina gawuni z'abagole yatikudde ebiteteeyi ebirungi ennyo gendayo ku City Bridals mukwano n'enamba ey'essimu kweri mukubire ate oba oyagala gomesi olina genda wa Maria's Bridal ali wali eri ku Zai Plaza level 2 room 4 webale nnyo gomesi ennungi ez'abagole zipangisibwa enamba ya Maria kweri enviiri ne makeup kando ka pencil n'enjala n'okukola ku bagole osobola okujja ku Sharita Hair Clinic ne tukolako mukwano tututya akabeeyi ko koolina mwe tutandikira ne tukolako omugole n'abasoma enviiri mujje musome tutandikira ku mitwalo 10 Sharita Hair Clinic essimu yange kweri nkubira nsinikira WhatsApp obukinga omukolo umanye n'ebisingawo ne kusoma temututya mukwano jangu osibe n'enviiri za bulijjo ku Sharita nange nkakase nti ddala unjagala okitegeera otugatto otulaba otugatto tuno tuli simple otugatto tuno natujje wa Kato Sales Center alina engatto bannange ennungi Kato weebale nnyo ku Skylight Shopping Arcade genda ewa Kato akuwe engatto ennungi mukwano osobola okubeera ng'oyambala otugatto tulungi ewa Kato Sales Center kakati ne mukwano tugenda sookera nagamba guno omwezi tuli mu basamba bereere kutambuza ensi zonna wiiki wedde twali London luli twaliko Sweden ate kakati leero nkutwala Canada nga tugenda sookera ew'omulongo waswa Sesanga William ngagambye I found my love in Uganda and I found my love in Claire birungi ngerinnya lye bw'oliwulira birungi naye mulungi kakyala katono kawanvu kogera bulungi kalungi kanyumye kambadde gawuni ennungi omwami yamwadde embaga ey'ekirooto kye omanyi okukuba embaga nga ya kirooto Bakutambuliza mu state of the art Range Rover Sport. That is what William did for Claire. It was very nice. Nibabagatira wali eri ku Rubaga Cathedral, Reverend Francis Xavier Chikomeko yabaddeyo ne bagende bunyoni be ku bifaananyi ne beeraga omukwano. Their love is so natural. I like the joy you people have. Ku reception ku Moonland Gardens abantu badde babalinze. Ku ne tutunulira cake nga yakoze kye bayita personalized cake. Wali ogirabyeko nga kuliko bifaananyi byabwe ne bi 3 boys byabwe be bayina. Chain Grace yabadde nnungi. Omwami namuletera abayimbi ab'ekirooto kye yembaga yaguddewo 2018. Omwami okumanya nga alina omukwano mungi banange yamuyimbidde n'akayimba. Akayimba ka Chris Evans abantu be Canada, Toronto ne US mbagala nnyo kati batuseko omukolo gwa William ne Claire manyi mbadde mugulindiridde.
Tukaniriza nnyo mukwano ku Delta TV era nga tusoose na mukolo gwaffe gwa mbaga eya William ne Claire Sesanga. Ababiri bano nga tebanaba kufumbiriganwa. Claire mukyala muntu w'abantu nnyo era nga mikwano gye gyasooka kumukolera kye bayita bridal shower. Ebifaananyi bye byolaba kumanya ng'emikwano gye mwagala nnyo baamukolera bridal shower 2. Era ng'omwami we gwe baayitangamu ne bamutwala ne bamuyita n'atwalayo omukyala we, omukyala nga tamanyi. Kyali kirungi nnyo. Jjukira nti bridal shower bazikola olw'ensonga nti babeera basiibula mukwano gwabwe, babeera agenda okuyingira obufumbo obutukuvu, babeerako n'ebirawo bye bamuwa, ng'era ebirawo bye basinga okugabira omugole bibeera ebyo byennyini ebyetaagisa naddala mu kisenge. Kaseera kano tuze wano ku Rubaga Cathedral era nga bw'olaba ekifaananyi kya Maama Maria, Maama Bikira Maria, omanyirawo nti oze e Rubaga Cathedral ku kasozi Rubaga. Zino Range Rover z'olaba ezize zirese babiri bano abagenda okufumbiriganwa. Era bw'atyo omwami yabadde yatuuse dda nga n'omukyala ayingiddewo mu pure white gown efaanana ebbeeyi. Ke kalulu ako kowulira nga bonna basanyuka okulaba omugole omukyala ng'ayingira. Body can't move when I finally get to it, just like 1,000 times before. Then without a word he handed me this letter. Yaleetebwa muganda we olw'ensonga nti taata yabadde taliiwo mu kaseera ako. Omwami oyo gw'olaba mwami William Sesanga Waswa ali mu kulindirira kyabbeeyi kye bamuleetera era nga n'akayimba kennyini akakubibwa mu kaseera ako keeko kennyini ffe ke twatuuma oluddewo okumpasa. Bw'atyo baamututte n'ayimirira wennyini awali omwami we nga n'akatabo ke bakutte mu ngalo ke bayita Order of Mass oba ke babeera bagenda okugoberera mu misa eno ey'okugatta abagole. Mu bannaffe abakatoliki batandika na kubuulirira bagole babeera bagenda kugattibwa. Tubasabira Mukama bawe omukisa obufugo buno bagenda okufuna babuwangaliremu babweyagaliremu babuweese ekitiibwa ate nabwo bubaweese ekitiibwa. Netondera Katonda omuyinza wa buli kantu Michael,
Katonda omizaalika Patrick Satsome ebibyaffe atuuse bulamu obutaggwaawo. Oluvannyuma ne babeera nga babagatta abantu beeyiye mu kkanisa okusobola okubeerawo ng'abajulizi nga balaba William nga yeetwalira mukyala we omulungi ennyo Claire. bwe batyo bakubye ebirayiro okusobola okubeera bonna nga kufa kwokka kwe kusobola okubaawula. So that you may assume the duties of marriage in mutual and lasting fidelity. And so, in the presence of the church, I ask you if you freely undertake the obligations of marriage and to state that there is no legal impediment to your marriage. Are you ready, freely and without reservations, to give yourselves to each other in marriage? I am. Are you ready to love and honor
each other as man and wife for the rest of your life? I am. I do solemnly declare that I do not know video or events why I may reach there, may not be dreams, mansion, says If it's clear, you are certain. If it's not clear, then she's the one. She's the one. To the witness that I, Sasana William Wasson, do take priority to be my lawful wedded wife, to have and hold this day forever, for the better, for the rich, for the poor, for the sinners, and in health, to love and cherish her until death do us part. Witness that I, Veronica Claire, do take the Cesar William to be my lawful wedded husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish till death. Omukyala nayagadde engeri gye yakubyemu ebirayiro nga abitaddemu eggono nga ddala alagira ddala nti kyali kakyagala ate nga n'omwami bambi yabadde awuliriza bulungi. May they do your will and always live together in peace, goodwill. Prayer, take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. This ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. William and Claire have given their consent and made their marriage vows to each other. They have declared their marriage by the joining of hands and by the giving and receiving of a ring. I therefore proclaim William and Claire. They are now husband and wife, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ababeera bafumbiriganiddwa be bakulembera emmisa era y'ensonga lwaki be bakulembeddemu mu kuwaayo akabbo ate nga n'oluvannyuma bawaayo nabo ebirabo ebyobaza Mukama olw'ekkula ly'obufumbo lye babeera bafunye bali babeera batuuseeko. Abagole babeera balina okusembera era ng'okusembera kuno kwe bayita holy matrimonial mu luzungu kye tuyita holy matrimony. Si kulya kagaati kokka wabula babeera basembera olw'obufumbo obutukuvu bwe babeera bafunye. Basayininze certificates okwongera okulaga nti kye bakoze kati kiri mu record. Katonda paati
bw'amaliriza bafulumye mpolampola nga n'ebifaananyi ebisooka bibabeera byekubisa ng'abafumbo byo byennyini bibeekubisa wabweru w'ekkanisa. Beekubisiza n'abantu baabwe ab'enganda abako n'ab'emikwano. Bwe kiteera zi Range Rover 5 z'abalindiridde. Ne boolekera eminyonyo gye badde balina okweragira omukwano ogw'ekimmemmette. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza.